kyali kitya tewali kyemiwango gisongoza yadde yagalako kiisi badde neeraba zezimu ku pose wati wette posing abawala bakakola nnyo kati weefuna n'ofuna n'abanna otherwise babiri ne mukola bwe muti naye ng'otunula emabbali mbadde nanno kyenteesa I think it is kind of bothering me kiriwa lwakuba we agreed tulyogera ku buli kimu. Of course we have to talk. Communication is very important. Relationships nyinyi eziganye lwa nsonga nti abantu bagala kwogera omuntu afune ekimuluma n'asirika. Olumu bw'oyogera abasajja mukitwala nti omuntu aba ayomba aba complaininga biki n'olumu bw'oyagala bambi otereezeemu ekiba kinnumya ate nemegenda kugamba kwano bange oba eyo oba kinnumira eyo ne mba soogedde. Nze mandowooza bwe nkugambako omuntu oba osobola okyusa naye nze munaye byobeera nabo abo abaana kati nga ku Friday we twali out. Yes, we were friends. Era bamanyi nti oba tuli ba mukwano. But you look like you're flirting with everyone. Bakwatako nga we baagala. Buba. Ebuba. Binnuma. I won't hear about ebuba. Nze nno ndowooza ekireeta kino. Saagala kunyiigira bakwano baffe. Bana bana twasoma nabo kuva year 1 ku campus tubadde ba mukwano tuli mu WhatsApp group sagala banyigira naye engeri bonna ne bakwa addressinga hey sweet say more tibatandise butandise they have been addressing hey dude you're smart nakutereza nakola ki nokkiriza nabadde siri tugenda okwekuba ekifaananyi kya group wali kiri ekiwala ekinene kyane ekyo kibukira bane mpulira nga kindi wano nze nongamba kyaka kikwegwanyiza you're insecure yasukkawo ku balala mwe kyagejjera omwo tochikola oba group yammwe ngiveemu oba nkole kinze mpulira emirembe gimpeddeko anti ebintu bibiri nze I think it is time abantu bano tubagambe nti tweyagala banawe mu byekito naawe wallahi kati kipyaki kambuuza there is no way bakwano baffe we bagenda okumanya nti tweyagala basigale nga babehavinga batyo naawe bambi they don't know mbuuza ekibuuzo kipyaki kyewalabe kibadde tolabangako ekyo mbali tokirabangako anti kati nze sikyakulabiramu eyo context edda nali sifaayo because me and you are not dating now we are dating Yes. I think I deserve some respect. Naye genda kujeta nga bategedde nti nze nawe tweyagala bajjeyo lo. Naye ayinza okuba asima kike tamanyi nti oba saawa ezo musobola okweyagala. Abaana tumaze nabo ebbanga ddene nnyo. Era singa wali walina okubawo ekibawo kyandibadde kyabaawo dda. Ekyokubiri essaawa zino lwaki tutandika okufuula obulamu obuzibu. Tubaddemu obwo obulamu okumala ebbanga ddene. Wandabyeko nze nga ngezaako nina engeri gye nkububira because nategedde nti oli mu mikwano gyo era obedde ndaba abasajja bakwekuba kubagala okuba olwali and by the way kyasinze okunkwatako era nange nalengera kwogera naawe waki ofuula obulamu obuzibu gayagala kuwahaaga omutaani ngaawe in my head saagala tukena obulamu tubikira bufuula buzibu bwe butyo kambuuza olwo asobola okukujja ekikuli ku mutima actually from day one nakugamba nti kino ekintu kitandise because I asked you on our very first day naye kugamba nti okay njagala tukino ekisoose tukitwalenga ensobi tukireke n'ogamba nti nedda nti mu mutima nkiwulira kiva ku ntobo ya mutima gwange naye nkuwa omwezi mulamba and I was checking on you on a daily naye nkubuuza nti tolabayo towulirayo ekintu kyonna kyekyuse mu mutima gwo kubanga nze kinali nyingiramu nali nkimanyi nga njagala kukebera ku ggwe ddala tolabanga olaba kisoboka okumala omwezi mulamba you confirm to me nti kyekyo kyoyagala omutima gwo gwekiyaayaanirako kakati ekibuuzo bw'obanga kiwayingiramu wali okimanyi ate waki weekyusa nze nkubuulidde siri kwekyusa neeyogera buzibu ki bakwano bafamanye tugamba nti we've been mu group yeemu tudeetinze ebintu ne bigaana at least tukoleyoko ku kintu ekyenjawulo at least tujjenga maybe tugenda kukola nga mukolo tubakubeko surprise remember ne mu group omwo mulimu gundi egamba nti temweyagala
yes of course abamu bebbirira naye tugamba nti tweyagala nengamba nti abantu ababadde ba best friend tuveeyo nga tukola ekintu ekimu ekiri official tekibadde kitambula bulungi. It is a matter of understanding nti ono ye tamanyi olimu kwestress nga bwestress yes I understand lwansonga nti nno olina ebbuba but I also understand you. Ekyokubiri yes nesiyagaana ago gavubuka kubanga neeyogerezaako ate ogenda genda mu ggulu omukazi omulungi ayinza obeera nga tebamukwanya si mu maaso ga mulenzi wange lwaki baba olina akwegereza kakali nedde oli bwe yakubye ekabina n'okola ki wallahi wanyiize n'oyomba tasaba kikola maaso era bwe badde nawe bakubuuza nti oyombera nekyokuddamu nekikubula bakubuuza oyombera kino ekyokuddamu nekikubula. You spend most of the time ng'oli wentudde tovaawo kiza nakanyi kugamba nti wegenda keri otambule keri bakulabeko abantu balina nze simanyi kumanya awo nekyo kyansi okukulemerera ate omulala tasobola kuyimirira ku ndagaano emu kati olina agenda mu ndagaano ezisukkamu emu endagaano is let's push ekintu kati gwe kikyofa bamanye nti twagalana bamala okumanya ajjalaba ani anaddamu okunkuba kabina nga wooli ababaala banaba basobola okwesuulako we bategee bakwesuulako ate yo being too friendly n'omukwano gubaako we gukoma ati neddera bwentyo bwembadde all the time baako ne lines newandibadde nga nze girlfriend osubimu e group nengo na girlfriend somewhere gwenga wabikolanga nga nkyalina girlfriend oli omukadde eri nali sina bunze wa you are just a friend tuwabikolanga naye singa era girlfriend we yalimu eyo group era tunandibadde tetukikola kwandibadde naye omuntu amanyi nti nno omuntu alina girlfriend tubwotamu erippangako wanna erippangako but did anything happen era kyakamuwajja omutima ogutandika okwagala okunjagala kino kyajja luvannyuma naye era walinga ondaba breaks bakumenye nange bamenye netugamba ndowooze gwe bamenye ne gwe bamenye basobola okukolayo gundi emu olinga gamu ne relationship ya nsobi tugenda yeeyo naawe okimanyi kyasobola obeerawo nga toliiwo beera ne bakazi bo kutandika byakisiru wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza akaama ka leero mu puroguramu Sumulula wano ku BBS Telefina eyaffe